naye ebiseera ebisinga kyemmanyi bwe mba mpadde omuntu andi okumpi naali ewala ajja kusanyuka kuba kimanyi nti nyinza obutamutuukako, nyinza obutasobola tuuka ku Uganda yonna oba ensi yonna, naye nja kukola kyensobodde okulaba nga abandi okumpi mikwano gyange tusigala nga tuli wamu mu buli mbeera yonna yonna. Tukimanyi korona atuyisizza buli almost kati mwaka gumu n'ekitundu, bizinesi yaffe ate yo tekoleddeeko ddala, naye nebaza Mukama tukyali balamu mu buli mbeera, buli omu alina engeri gy'ayiiya n'abeerawo. So olaba nti nasazeewo ne management yange akantu ke twajje mu share yabaddewo ne tugabanyamu wakati ne tugula emmere eno. Mmere kilo nnyingi nnyo naye kyemanyi buli ali wano ajja kufunako akatono. So bwe nasobodde okugula ebintu bino netuukira ne kampani endala zeekola nazo nembagamu ninayo kenjagala okubiza eri abantu bange, naye nandyagadde obuyambi bwammwe nabo ne bampayo kye bampadde ebyokunywa bino bimula biva mu yaketi gali matagalato. So tokola ntuli wano olunaku olwaleero. So Team Spice Diana family yange mbagala nnyo nti muli banene ensi yonna Uganda yonna, naye tulina baana bambeerako ennyo bambi bapostinga simanyi data gye bamujja banjagala. Nina Spice Callers bakuba amasimu ku mativi ag'enjawulo, sibamanyi nnyo abasinga personally naye beekolamu omulimu, beekolamu gurupu okulaba nga bambi batambuza brand Spice Diana. So manyi nti nammwe embeera ebanyiza era kyova olaba nti mba nzirukirira asooka ku bantu nange bemanya bambeererawo ennyo. Kati ate abamawulire nammwe kennyini mu buli mbeera yonna mubeereddewo Spice, oba kirungi oba kibize kikolera newonjogerako nga Spice ali bwati Spice kino nze mu ngeri emu bwendala nze mba nkola kwa bizinesi yaffe tutambula. So olw'ensonga eyo mbadde nsaba akantu kano mukatwale mu mutima mulungi, sikikoze nti nno oba nti kyamawulire kuba buli ali wano sina gwe nakudde essimu nemugamba nti jangu okwate ebintu, naye olw'ensonga nti gwe mulimu gwammwe tekyewalika ate tukikola nti twagala n'abali ebalabyeko tuyambagane kuba nange empeebwa nina bakyali bange mikwano gyange abampa nange kyobola nti omutima ogwo kwe kujja okusigala nga nange mpa abandi okumpi. So bwe kityo bwe kiba ne gwe wadde naye ajja kuwaako mukwano gwe aweko neiba we awe mama we, tusigaze omutima ogwo okulaba nga buli omu abeerawo mune okuvunuka embeera eno. So sijja kwogera bingi ndowooza ebintu ebisigadde Hamos owa Team Spice Diana and then n'omwami wakola Spice Callers I think yandize representative yes. So bambi tusembereke mabega abali wano. Omwami ono bamita Dan yakolako mu Club Ambience mwe namanyira. So naye yatukirirako management yange namugamba nti waliyo ba waitress bangi bawaita nabo bali mu mbeera enyigirizibwa. Tubagamba okay, kyonna kitatusobodde okufuna nga tuzzeemu okugabira abantu baffe tujja kugabanyako akatono ne ba waiters ne waitresses abali eyo n'abafuneko kirala n'abafunyi. So Dan are representing our waiters and waitresses. We have Hamos and Team Spice is the chairperson. Ne walai owa Spice Callers omwami ne bakola omulimu gw'amaanyi okusaba music wa Spice, simanyi kwagala gye bagujja naye beekolamu omulimu ogwo. So bambeereddewo nnyo ttiimu eno. So kati andowooza tugenda kwabula ebintu bino tugabanire wakati ffenna. Okay. On behalf of Team Spice Diana, I'm Hamos Yawe Spice Gadget, the chairperson of Team Spice Diana Official. Kulwa Team Spice Diana Official, nze Hamos Yawe Spice Gadget, nganza akulira Team Spice Diana. Team Spice Diana tetuliiwo kulwa musaala okukola emirimu gyonna gye tukola olwa Spice, but tumwagala ng'abantu. Twamusiima era ffe tugamba ekintu kimu, teri muyimbi agenda tusingira Spice emirembe n'emirembe amenna. Ekisinga omutwagaza gwe mutima gwe omulungi ennyo gw'otasobola sanga mu bayimbi balala. Era ffe tumuyita woman with the biggest heart. Alina omutima omunene, omutima omulungi, omutima omuyamba. Tukusaba ekintu kimu, keeping ekyo, keeping that pace. Otukuba omuziki ng'ate w'otuddiza. Amannya nze Kalema Daniel nga nkiikirira abakozi b'omu mabbaala bawayita abawaitresses bamaneja bacleaner. Ntwala omukisa guno okwebaza Spice Diana webale nnyo webale. Ebbanga lye batuggalidde tewali yadde kampani ze tutundira omwenge yadde soda ezaali zivuddeyo tuyamba.
ne tuli basanyufu olwokuba Spice Diana asobodde okugabana ekitono kyonna n'agabananako naffe tweyanziza nnyo tweyanze kozi ne sente za gavumenti twazimisize naye twebale nnyo Spice kyotukoledde ekigambo kimu abanga muri pia walayi yenze pati walayi tuyanja Spice bane ebintu bino byatukoledde ebintu byatu covid okuba yatandika atubezeza nga faba kuba masimu I think Case? Walayi kwata ndani okwate. give me one. I got a box here. Checho toyanzanya Spice Diana batuule wali musigadde Kale abamawulire b'amata Again, I know one. tewaliwo one on one Tell one wanange Chimala aina jage. tweyanza nnyo amina kama kujiseyo ndabo abagere hiki bere kasete manager Roger tweyanza bonna wooli manager Roger ne source management tukwebazaako ngaffe abantu akwatwadde tukulaba tukweyanza nnyo ssebo Akolera ku manager. abali mu uniform abali mu uniform let's try to bring that awareness to it so everybody see about the mask yeah, that's nice. Let's do like 5 to them. White first. White first. White They're having fun. These are the family members. He's trying to donate and give to the fellows. You know, this COVID has been disturbing people. So many people are affected. These are the fellows who are supporting our music. Make sure that you put up a very good team in all bad times, because you always see these people even in moments of happiness, to make sure that
My name is Ross Emmanuel. I'm always here to do the best to present to you the show that they enjoy. This is a very good example. Source management represent more fire, more music. So subscribing, huh? Keep subscribing. Let me take an interview with them. What do you think? Wow, Muriam talk about mwimbi wa mwe. We are blessed. We love Uganda music. That's all we support all Uganda. Mugamba.